إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيبتيبوا فضل الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله أحسن الأقوال وأشرف الأعمال. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فضل الدعوة إلى الله عز وجل إنكزو إلموكو كوولا obulungi obuli mu kowoola abantu nga obazza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ad-da'watu ila Allah, okowoola abantu ng'obazza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ahsanul aqwal, byebigambo ebisinga okubeera ebirungi. Wa ashraful a'mal, era mulimu gubeera gwa bbeeyi. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ani asinga ebigambo ebirungi oyo akowoola nga zeri Allah tabaraka wa ta'ala wa amila salihan, nakola n'emirimu nga mituufu. Wa qala, n'agamba nti innani minal muslimin, nange ndi mu abo abajeemulukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba mwana wattu al-Islam, kiyitibwa obusiraamu, huwa al-istislaamu lillahi bitawhid wal inqiyaadu lahu bittaa'a wal baraa'atu min ash-shirki wa ahlihi. Obusiraamu kitegeeza okujeemulukira Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid, mu bikwatagana n'okumwawula mu bulezi bwe, mu bwomu bwe, mu manya ge n'ebitendo bye. Wal inqiyaadu lahu bittaa'a, niweewaayo gwe kennyini n'okubeera nga mwana wattu ogondera Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zo zonna n'ebyo byonna by'abeera akuwadde. Wal baraa'atu min ash-shirki wa ahlihi, n'obeera nga weesamba n'ebikolwa gwe kennyini eby'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlihi, n'ababikola n'obeera nabo ng'obeesamba. Kuba olw'ensonga Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambaganenga mu kukola bulungi ne mu kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, naye temuyambagananga mu kwonoona ne mu kusukka ensalosalo oba n'okukola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byabaziizaako. Awamu n'ekyo bw'obeera ng'okikoze, wal baraa'atu min ash-shirki wa ahlihi, n'obeera nga mwana wattu weesamba gwe kennyini ebikolwa ebya shiriki okossaako n'ababikola, n'oyawula Allah tabaraka wa ta'ala mu tawhiidu ar-rububiyya ne tawhiidu al-uluhiyya ne tawhiidu al-asma'i wa sifaatihi. Mwana wattu n'oyawula Allah tabaraka wa ta'ala mu manya ge n'ebitendo bye. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti rabbus samawati wal ardi wama bainahuma. Allah tabaraka wa ta'ala ye mufuzi w'eggulu, oba ye mufuzi yalina obuyinza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, Allah subhanahu wa ta'ala ye mukama, ye mufuzi w'eggulu omusanvu n'ensi omusanvu. Eggulu omusanvu n'ensi omusanvu, Allah subhanahu wa ta'ala ye mufuzi w'eggulu n'ensi byonna, eggulu omusanvu n'ensi omusanvu. Wama bainahuma, n'ebiri wakati waabyo mbiriri,
ebiri wakati w'amagulu omusanvu ne mu nsi omusanvu. Allah subhanahu wa ta'ala ye mukama waabyo byonna. fa'buduhu, muteekeddwa okubeera oba tuteekeddwa okubeera nga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala, wastabir, n'okubeera nga tugumiikiriza liibadatihi, ku ibadaati ez'enjawulo. hal ta'lamu lahu samiya, mumanyiyo omulala asinzibwa omulala atali Allah subhanahu wa ta'ala. hal min khalqi ghayru Allah yarzuqukum min as-sama wal ardi, abaffe waliyo ekitonde kyonna. hal min khaliqin ghayru Allah, waliyo ekitonde kyonna ekitali Allah tabaraka wa ta'ala, yarzuqukum, ekibagabirira min as-samaa'i, okuva mu ggulu, wal ardi, ne mu nsi. fahadha al-aya, aya eyo mwana wattu eraga nti Allah tabaraka wa ta'ala ye mugabirizi w'ebitonde byonna ebiri mu magulu omusanvu ne mu nsi omusanvu. ala abange lahul khalqu wal amru, Allah tabaraka wa ta'ala ye mutonzi era yalagira buli kitonde kyonna okukola kyabeera ayagadde. bimaana kasita weesimattula n'okola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatakulagidde era byatayagala, oba ogenda kafuwala w'ekitiibwa. yensonga lwaki tugamba nti waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. oteekeddwa okubeera omuntu eyasiramukira Allah mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. قال حسن البصري رحمه الله يقام أنت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله تبارك وتعالى حسن البصري يقام كو آيينو الله تبارك وتعالى يقام أنت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أنا سينغا إتقام بيتشلونجي إلى mwana wattu ng'akoola abantu ng'abazze eri tawhiidu era ng'abazze eri mu kwawula Allah n'okumugondera mu mbeera ez'enjawulo, era n'atakoma ku ekyo n'akola emirimu emituufu, wa amila salihan, n'akola emirimu emituufu, wa qaala, n'agamba nti innani minal muslimin, mazima nze ndi mu abo abajeemulukira Allah subhanahu wa ta'ala. قال حسن البصري يقام هذا حبيب الله أو هذا حبيب الله أو يعبير مواقر الله. هذا حبيب الله أو يعبير مواقر الله. هذا ولي الله أبير مقوان الله. هذا صفوة الله oyo abeera mu abo abakenenule ba Allah be yakenenula n'abassa mu nsi. hatha khairatullah, era oyo abeera omulungi wa Allah gwasinga okwagala. hatha ahabbu ahli al-ardi ila Allah, era kyekitonde oba yoyo abasinga okwagalwa eri yabasinga okwagalwa mu nsi eri Allah subhanahu wa ta'ala. ahabba Allah min da'watihi, Allah tabaraka wa ta'ala ayagala omuntu akowoola nga omuntu ayagala okoola kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa da'a an-nasa, n'abeera nga akoola abantu ila ma ahabba Allah, nga bazze eri Allah tabaraka wa ta'ala kyayagala, ila ahabba Allah fihi min da'watihi, nga bazze eri ku Allah kyayagala mu kukoowoola kwe. wa amila salihan, n'akola n'emirimu emituufu, fi ijabatihi, n'abeera nga ayanukula nga yanukula omulanga gwa Allah tabaraka wa ta'ala. wa qaala, n'agamba nti innani minal muslimin, mazima nze ndi mu abo abajeemulukira Allah subhanahu wa ta'ala. hatha khalifatullah, abo nno be basigire ba Allah subhanahu wa ta'ala. nkiddamu قال حسن البصري رحمه الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أحب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أحب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا صفوة الله. omulundi ogunaddako biizni rrahman tugenda kulaba adda'watu ila Allahi sadaqatun okoowola ng'ozze Allah subhanahu wa ta'ala ebeera sadaqa. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. temwerabira fadlu da'wati ila Allahi azza wa jalla. adda'watu ila Allahi ahsanul aqwal wa ashrafu al a'mal. ng'ebintu ensonga ezo tuzijje mu kitabu ekiyitibwa kaifa takunu khatiban najiha kyamumanyi ayitibwa wahid abdussalam baali hafidhahullah. sheikh oyo akyali mulamu mwana wattu wahid abdussalam baali hafidhahullah. tusaba allah wekitiibwa amutukuumire amuwe n'obuwangazi obulungi wa imma fi dunya wal akhirah yene famire ye. tusaba allah wekitiibwa اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.